coming up. Ebiseera ebisinga ekintu kino abantu abali mu limelight nti oluusi babeera target eri abantu abamu bafuna ebikemo by'amaanyi ne weesanga ng'omuntu akoze obwenzi okitegera ku munne olw'okuba nti ebikemo bibeera bingi kuba ogambye oli nti akola ku bukedde right kati bwe babeera bwe bati ebiseera ebisinga bwanyiiza munne kati okwagala okukakasa nti amwagala ebiseera ebisinga abasajja the gift bawa ebirabo bakyala baabwe kubanga omuntu wootuukira ogamba nti omusurprising emanya biki n'olaba kitegeeza nti there are some signs you are trying too much yo omukazi aba amaze nze ne bwaba nze ng'omuntu gwesaagala mpadde ekirabo so very excited why should I oshegiye gwowe ebirabo ali mu position ki gwoli mu position you know like if you want to be happy in life you need to find your position in someone's life nomanya ndi namba ki you may say hey nze bawo nze nganza I can't blame a woman kuche yakoze I'm blaming the man because a man is the leader. Kwaniriza aliyeyo atulaba ku YouTube channel yaffe ya Brown Skin Events amanya n'eddoboozi bampise Mona ndi wano nino mugenyi waffe olwaleero tugenda kuba tudiscussinga some topics in the Love Seat Show naye nga tetunagenda mu maaso mbadde nsaba mbeebaze mwina abasubscribinze mwina abalikinze abasharinze content waffe wa Brown Skin Events wano ku YouTube nawe atanaba kusubscribing mbadde nkusaba onyige ka subscription button nga ino video tenagwayo o subscribing so that otambulenga naffe mweno show yaffe eya Love Seat Show ku mukono gwange ogwa Dioni nawo omuvubuka oba olulenzi olunjoininze today agenda kuba tugamba wanga tuwa opinion ye according to the topic gye tulina olwaleero mbadde nsaba muwakaganya naye yeeyogereko atugambe erinnya lye ne byakola nga bwe tugenda mu maaso nkwaniriza ssebo kale nyabo nange nsanyusa okukusanga amanya n'eddoboozi byokola abaviewers baffeeyo bamanyi kyokola yes Brown Skin Events kyano mwebali kubanga mutulaba amanya gange bampita Kasani Shafik I'm a dating coach yes I'm an expert yeah njigiriza abasajja n'abakyala ababa beetaaga obuyambi olwaleero ndi musanyufu okubeera waneeno nammwe emwebali okubeerako omusubscribinge emirama bwe giti gijja gina gye kikuwongerako gwe wenaali eyalaba okola kyamaanyi kubanga weekumidde ku Brown Skin Events nga tukyagenda mu maaso awo kyeyanzanye ssebo okutuwa ku budde bwo okujja wano so mbadde njagala tumanye ngenda sooka akabuzo maybe nkateeke mu luzungu tulabe nga ekyo kavunula oba kakyusa mu Luganda nga mbuuza olwaleero gwe nga celebrity or as a public figure how far should you display your marriage, your relationship or like love life on the internet or to the public gwe nga omuntu gwe bamanyi nga celebrity oba omuntu nga amanyiddwa n'abangi many people know you butyo omuntu balina oteekayo obufumbo bwa relationship mu lwatu ku mitimbagano because woba otadde ekintu mu lwatu koze enaku zino twafuuka ba digital buli simu recording and tuteeka ku simu so nosanga nga people are in your relationship with you ate nga tumanya a relationship or a marriage is something that is supposed to be between two people naye because buli omu ayagala kulaga ndi happy naye bagenda eri ate nga ebintu biri different naye kati ffe kye tulaba nga ffe aba viewings we see something different and we judge so eno topic evudde ku scenario recently wabaddewo omu ku bannaffe akola ku bukedde is called Bruno Betty yagenze nakola birthday musajja muvubuka lirya sente Bruno Betty lirya sente yagenze nakola birthday ye ne baleeta mukyala apparently it was his birthday not for the wife ne baleeta mukyala we naye nga video zonna n'ebifaananyi byonna bye twalabye mukyala si musanyufu bamuwa ekimuli bakugamba this is yours bamuvuze ne bamuleetaawo baayode ne bakyali be nga bakwata video naye ng'olaba ne wagezaako mugambo zina alaga tali happy tali mu kuzina it was a real birthday naye kati buli omu aleeta opinions ze waliwo abagamba ate bagayi bagenda kuleka wamu bagamba maybe omusajja waliwo kye yakoze nga from the other side
fena tetukiraba eno naye ffe tuli mu kujajinga bujajinza omukazi. What is your opinion on this situation whereby woba otadde ekintu kyo ku internet is no longer private, buli omu has a say according to what they see? Kati abantu abamu balina obuzibu naddala mu bakazi n'abasajja. Blame esinga egenda nnyo ku basajja cause are leaders. Ekyegeera abasajja tebamanyi how to lead. Nani gw'okulembera, ani gw'ofunye. Mu topic emu twali twogera ne tutunuulira nti bw'oba otwala omuntu oba ofuna oba oli mukazi oba oli musajja olina otunuulira emirandira gy'omuntu ono gw'ofuna oba gw'oli musajja oba oli mukazi avaawa, that is his parents, mikwano gye, okyegeera ebintu bino yabirabanga atya, kubanga omwana ekifaananyi kyalaba akijja mu bazadde be ku bufumbo buki bwalina obeera. Kati ekifaananyi ekyo gyakijja. Kati omusajja okubanga nga bwogandi kubaka video ninga eyakalabyekaako. I think I saw that. Badde n'ebifaananyi. Bajja kuba ndoza batuterayo some of the videos. Producer ajja kututerayo some of the videos. Nawe ali eyo tugambeyo ku opinion yo. Yes. So kati ebiseera ebisinga ekintu kino abantu abali mu limelight nti oluusi babeera target eri abantu abamu bafuna ebikemo by'amaanyi ne weesanga ng'omuntu akoze obwenzi okyegeera ku munne olw'okuba nti ebikemo bibeera bingi kuba ogambye oli nti akola ku bukedde, right? Kati bwe babeera bwe bati ebiseera ebisinga bwanyiiza munne kati okwagala okukakasa nti amwagala ebiseera ebisinga abasajja the gift bawa ebirabo bakyala baabwe naye nti jjukira oli muntu ayinza okuba yabadde loyo ng'oluusi n'okukola ekintu ekyo kuba jjukira nti behavior engeri gye yabadde yeeragamu mulimu abantu abatakyamuka nga nekyaye nga takyamuka naye nga ku mutima musanyufu kuba abantu bamanyira nti omuntu bamwikira basapuraiza alina kuba nduulu not everyone oshegere mulimu agamba thank you ninga asiimye kati olw'okuba gwolina ekintu kyoyagala omuntu abeere tekimufuula mukyamu ekyokubanze siri kikyoyagala tekinfuula mukyamu this is me oba tobyagala that is your business this is me kati bagambye mbu omuntu yabadde si musanyufu yabadde manya atajja kulekawo buli omu ajaji omuntu ayinza n'okujjajiga even how you sit omuntu ayinza n'okujjajinga butya bw'otambula n'agamba oyalabika ali bwati okyegeera so abantu bingi ebalaba tetumanyi kituufu kiriyo naye nga ebiseera ebisinga abantu bw'abanga asazeewo okujja relationship nawe nga ate omukazi abadde si musa kubanga abakazi baagala nnyo ebintu ebyo si bonna ebiseera ebisinga nti abasajja oluusi beenda oba alina ekintu kyamuyisaamu kati nayagala mu convincing nti nkwagala mu lwatu va ne ku ekyo kati oluusi ng'omukazi kibadde kyemususseeko kati bino byoko omanyi waliwo otuuka okwagala okutereeza ekintu nga it's too late kwegamba oli atuuka n'akoowa ne bwokera enkya n'omukyawa alaba tekikyali epate ne bwankyawa oshegeera kati oba oluusi okoze ebintu bingi n'ovaayo oyagala otereezetereezeemu nga kiri too late kati aba abantu ne batandika okujjajinga omuntu takwagala kale katugambe ayinza okuba nga tamwagala era obuzibu tubuteeka kwani ku mukazi kuba ku musajja kubanga omusajja gwe olina okumanya kubanga omusajja is a hunter bw'ofuluma ebweru ogenda okuyiga je nkitegeeza nti omanyi kyoyagala omuntu yena gw'oleeta mu bulamu bwo olina okukakasa nti ayina value gy'oyagala olina ensonga lwaki omwagala kati bw'okeera enkya kubanga omuntu w'otuukira ogamba nti omusurprising emanya biki n'olaba kitegeeza nti there are some signs you are trying too much yo omukazi aba amaze nze ne bwabanze ng'omuntu gwesaagala mpadde ekirabo so very excited why should I oshegeera kuba ndaba byonna byokola you gwampa you are not a prize to me oshegeera naye olwakuba nti abalaba mbu kyoleese ne vali yange ndaba tebyenkana oba okyegira kati awabeera obuzibu kati abantu balaba ayinza okukulekawo buli muntu abeera ne choice ate n'omuntu ne bwaba takuwagadde si musango okyegira kubanga abakazi babeera n'ekyokusalawo kuba abakazi boolaba abo like bibya binafu they are weak kati banoonya nnyo ekintu eky'amaanyi ayinza obeera naawe ebbanga naye nga mutuufu alabira ddala tali like tafiiringa safe osomuwa naye nga alaba kyova nti abakazi abamu bakula abasajja balina sente kati ayinza okuba nga abadde awo ng'oluusi ye intention ze si zakubanga kubanga abakazi abamu oyinza n'omuwasa naye nga takuwagala ayagala abeerewaawo for a time being paka
kati bwe tugamba okudda ku side y'abantu yebo gye boogera nti omukazi oyo alabika takwagala yabadde si musanyufu okusinziira ku kirabo ky'oleese olina okitegeera nti mu love does not complete things but maturity does yes. Oshegira maturity ekola kyamaanyi kubanga obeera makiyongu buli kyokola bwe step gy'otaking omanya nti kino kigenda kunziza wano ne wano ne wano kati abantu abasinga bambi bo bwe balaba omuntu ng'oyo omukyala ng'oyo basa omusalira omusango oluusi nga kye bamulowoleza si kituufu ng'ate obuzibu bwa musajja oba kale nga kituufu nene bwe kiba nga kituufu ye talina kukola choice oyinza okuba nga saagala byakunteeka mu luwaatu mulimu abantu abamu ate eno yabadde lake nti teyadduse abamu n'avaawo n'agenda so kati ekintu ekisookera ddala nti omusajja olina osooka otegeera ani gw'ofuna gwowe ebirabo ali mu position ki gw'oli mu position you know like if you want to be happy in life you need to find your position in someone's life nomanya ndi namba ki you may say hey nze bbaawe nga you are just kinyo akukuula bukuuzi so people naye omusajja aziyita mwagala actions speak loud oli bwagamba nti nkwagala you don't just believe mbu okuba yaŋŋambye wabula nti ebikola because I always teach men that women speak different okitegera kyayogera si kyategeeza wabula kyakola kyekitegeeza kubanga okukola ekikola kisinzira how you feel kisinzira ku emotions ne state gy'olimu kyekikozesa ekintu kati abakazi we value kyova nti we consider their past w'omukazi amataringa nnyo kubanga abakazi tukimanyi nti be bantu talina beerako kamogo okyegere because women I always teach men that women are born on the mountain on top tali supposed kakutaka kati jakumoka kutaka then value tulaba tayina kati omukazi bwakeera enkya n'akola active wetyo gwe nova ino gamba labika tamwagala alina ensonga okyegera abeera n'ensonga so n'omusajja nga ye bwokeera enkya n'olaba ekintu but olina otuula wansi n'ogamba nga public figure okyegera kino ekintu neetaaga okiteeka mu lwatu ddala is it necessary bwe bambaga it's okay but surprise can't you surprise your person in closed doors because we have seen bano ba celebrity baffe baba public figures baffe nga bagenda ne batulaga they are okay they are smiling ate after some time maybe when they break up stories nezitandika ovayo ndoza olaba ngeya Chameleone ne Daniela we're all seeing they are okay and everything ate we avayo natandika kubalula buli bikimu nga alifulumya we have seen the Canaries also having manya they are breaking up you get so you find ngaba public figure bo ekintu tebategedde maybe how they should carry it because waliwo ne betumanyi ba public figures nenga toso amanye kiri mu marriage ye mulimu n'abantu nga tetumanyi n'abakyala babo baba nenga they are doing okay kati abantu balina omanya nti kasoyingira mu gundi eyo manyo genda kubeera target abantu bangi bagenda kuprovokinga so abantu babeera easily manipulated by public because they want to prove yes oshege bono gamba omanyi ole muntu yagamba nti bobanga otambula n'ogenda ng'olonda amayinja okkuba embwa tojja tuuka gy'olaga buli ebogolo oyagala okutamu olonde buli ebogolo oyagala okutamu ekitegeeza tojja tuuka gy'olaga you have like you know lekera okuleka ebigambo by'abantu okukontrolinga wabula obeere focused kugwe kati abantu bwe batebiseera bisinga baba balakinga kwega muntu okubeera nga ali focus people are not grounded kati abeera easily triggered kati abayagala approving eno abayagala agire eno kati ne weebuuza bwe wali omukwana lwaki tewatugamba okigeera bw'oba osazeewo ekintu this is your life bana abantu abakulaba oba mikwano gyo oba olina otuula wansi tubeera n'emikwano the advisors negwe olina okumanya the motive from day one lwaki omuntu ono namwagala nasinziira ku kikubanga fe abasajja abakazi tubaagala okusinziira ki kye tuli kati the moment oba the time you fail to remember why you started okyegeera then kitegeeza nti ebintu ebimu ogenda bikola mu bukyamu kubanga ffe omukazi nze nganza I can't blame a woman kucheyakoze I'm blaming the man because a man is the leader okyegera kubanga omukazi atambulira mu frame ya musajja okyegera kati kitegeeza nti omukazi bw'abanga ayina ekintu kyonna kye yakoze kitegeeza nti emirandira gyonna either omukazi abadde ayina ebintu byakola ng'omusajja abireka oba ng'omusajja ayina ekintu kye yakola omukazi ne kimunyiiza ate nga tanavaayo ate nga kubanga mulimu abakazi boonyiza n'asirikirayo n'afiirayo kisiirizi okyegera abamu n'asirika kati abasajja abamu abayagala n'avaayo n'akakasa ensi
onoye mukazi wange tuba tetunakusaba oshegeera fe abamu tetumanyi nakumanya nti oba gy'oli bw'oba oli eyo sort your things you have families oshegeera we have church elders we have sheikhs okusinziira ku ddiini gy'oli mutubeera n'emikwano gyaffe find family be bantu abasookeraako okusaidia omukyala n'omusajja sort out yourselves yita maama wo oba kojjawo oba anyone elder in like ababali okumpi like bagezeeko okubasortinga out kati ebintu biibyo byaza mu social media kati abadde akwegomba buli omu awaayo endowooza ye n'atakumanyi kati buli omu alabira ddala nti toli kiki obadde oyogera people they are losing even respect because nengeri abantu gye boogera sometimes n'ebigambo nga obadde ogambye people should not listen to people's words because abantu bali mu kuba ebituli in this marriage and everything and you find like most people they take words at heart buli kye bawulira ate you find like Ugandans ffe tumanyi okumakinga ekintu nekitrending nekisussa kati you go and read the comment section you see the videos and everything naye kati I will not think thinking what's wrong, what is it, am I really in the marriage, utengo funa doubt about that. Ate kati abantu abamu bwe batyo nti bw'otuuka okuleeta ebintu ebyo olina omanya consequences eziva mu ebyo bayinza okukutamya omuntu okyegeera omuntu ayinza okuba alimu akabaliga baliga oba aliawo figa sinungi oba musajja aliawo ne bamukutamya ne batandika omwogira kati otandika omulaba oti ng'olaba Nagabaliga. Ninga before bade tobiyina obo shegeera. So bwobo ina carry across there in closed doors if shegeera. Beera n'omuntu weyo bwobo sazeewo kyova abantu tebayina vision eya life kijje baagala beera. Like they jump on branches. Oshegeera. Kati saa zino ebintu muba musobola like omuntu alina okubeera ku level nga you can talk things out in relationship or in marriage. Ng'ekintu bwe kiba kize can you bring this person back, can you come back together oba kiki ninkubadde bibaddewo kati weebiri kyekiddako are we going to follow the trend nti kati bagambye tonjagala kati tukite kati gundi yagambye kati abantu abamu olwokuba nti baba tebalina strong mind esobola like okuggalawo da outside people nogamba now kino ffe acha okachite twayogera ko lino tugamba before you go into marriage because it's a whole like commitment so komanye am I going because she has a big bum, am I going because of this reason have strong reasons as to why you're in marriage so that never let baby gamunga wogambye tebisa akulesa muntu omanyi self discovery is very very important yesingo tawanya abantu self discovery yesingo tawanya abantu bosoma in history Musa he took 40 years yali alunda yali self discovery but he was a general, he was a leader, he was a general in the army mu majje ga Pharaoh. Botonulira David yamala emyaka 2 kutale ngalona before becoming a king oshegera self discovery oshegera kati botonulira King Solomon yakulira mbwakabaka his father was the king yali nurtured kyova nti ye musajja akyasinza okubeera omugezi kati abantu abasinga even becoming a husband a wife oshegera oyina okubanga you are fit oyina fixing yourself nogamba kino sigenda kikiriza tuuza omuntu wansi mugambe nze saagala social media things are going to be like this you are in limelight manya ebintu ebitalina fuluma n'ebirina fuluma bw'oba osazeewo okubeera mu limelight lekera kubanga your family is going to be the target buli ayagala okusula agenda kwatakinga family either they will look for your weakness bajja kwogera ku bbaawo bajja kwogera ku mwana wo bajja kwogera ku mukazi wo they talk about even your parents oshegera babaleeta kati olina omanya nti bwe mba ndi mu limelight kyetaagisa before badde mu limelight without your family or your husband or your wife or your kids stay there alone toyingizaayo balala oshegera ogenda baleetera obuzibu leka omuntu ayite ku mwana wo nga tamumanyi aba bamanyi leka babamanye kyegera kubanga leka abantu bano bafune private life ali ekikomando kukuba obe nanasikagundi wuno ali bwati ne bwati ogenda leetera abantu okutambula nga yena yeebikidde awoddeko emirembe so abantu baagala okukakasa abantu bebereetera ebizibu so kati abantu tebamanyi kiki balina fulumya nekye tebalina kukola batya ate nga tukimanyi bulungi nti ebyomunju tebitotolwa kati ekintu bw'oba ogize you can surprise omuntu wo oba musajja mukulu oba mukazi mukulu tuula wansi ogambe bannaaye tiimu yange oba mikwano gyange ala surprisinga mukazi wange oba bba wange
n'ebintu bino saagala bifulume yes. Oshegiye before even olunaku terunabatuuka nti okay tujja kwekubya obufaananyi obwa memories tubutimbe mu nju have a simple life you can still enjoy life ng'abantu tebamanyi ne kati otuuka ekiseera ng'otya n'okgendako ku beach Oshegiye anti bulootuka gundi wuuyo gwe baagaana gundi wuuyo kyova bino ebintu by'abasajja bye bafukamira manya they are proposing and I don't omukazi akugaanira nakuswaza kati otambula wuuyo gwe baagaana nga bakuwa erinnya Oshegiye so nze ndowooza abantu abamu bamanye biki bye balina okufulumya naki kyotalina fulu si nti buli kimu kyetaaga okwogerwako oba okukolebwa mu lwatu Oshegiye ezimu zibeere customs omanye nti bino this is a family thing tugenda funa abantu b'omu nnyumba senga oba brother sister leetayo ku baganda bo tubeerawo naye kati abantu babeera mu limelight ate abamu limelight bagwamu ngwe tebamanyi kwemanaginga yalowooza buli kimu olina okyogerako you have to appear everywhere oba Oshegiye kwegamba omuntu akola ekintu mu butamanya n'akoleramu ensobi ate zigenda omumusuula kati omuntu ng'oyinza osanga ng'akantu katini bwe kati ekigambo obufumbo kintu ky'amaanyi kyasuula King David family yonna nesaanawo jesse obwenzi Oshegiye so kati ebintu ng'ebyo marriage si kintu kyakuzannya okola akantu katini bwe kati buli kimu ekikyo nekyonooneka kati akantu bwe kati okavaayo bayinza n'okugamba oyo alabika yakola kino kuba buli muntu agenda kujjajinga okusinziira bw'alaba mu situation oli ajja tunula batagambe omukazi aleka amwenda nako bagambe ekyo ekisajja kisiru kwegamba n'omukazi babeeko ekifaananyi kye bamuwa akati akkiriza ati ebirabo bye ng'ate tamwagala oba Oshegiye naye nga ekituufu kwega buli omu ayogera ki kyalowooza nti kyekituufu naye nze ku ndowooza yange nti abasajja abamu ababeera mu gundi kubanga kizibu nnyo osanga omusajja ng'ateeka omukazi mu lwatu abakazi basinga okukola ebyo omusajja watuukira okukitegeeza nti aba ayagala kakasa ensi nti ono ye mukazi wange Oshegiye no one knew Nyamutooro Oshegiye naye yavaayo waita akabanga katono ne bakola emikolo gyabwe Oshegiye naye kati bavuddeyo ali mu surprise manya ate birthday emikolo temwatugamba kati ate ofuna otyo obuvumu obukola ate okikubawo bukubi tetumanyi bintu byatandikiddewa so buli muntu era nze nfundikira ngamba nti omusajja nze nganze gwenenya Oshegiye kubanga olina okumanya nenkubadde abadde takwagala wabaddewo signs eziraga nti omuntu ono takwagala but you are ignoring let me tell you one thing women when they are dating women they don't lie they always show the red flag men choose to ignore they think that they can change women are loyal to their emotions abana abamu bali color blind oba Oshegiye knowledge they lack knowledge ekintu akiraba nenga yabaalooza nti osobola okyusa that means gwe musiru Oshegiye kubanga olina otegeeno gamba kati omuntu gw'otwala nga takwagala gw'oluza ki ky'oba omusuubiramu Oshegiye there is nothing big you expect from such a person so kati abasajja abali eyo abalaba brand skin so olina okitegeera nti gwe wena gw'olina settinga foundation oba life y'obufumbo relationship oba gwe ng'omuntu kiki ky'oyagala oyagala bakulabe ngaani Oshegiye the moment you lose that track then ebigenda okujja mu kubo byonna bigenda kutulugunya tojja funa mirembe yes so nga tukyagenda mu maaso mbadde nsaba nkubuzeeko opinion yo omukyalo omufumbo mu bufumbo aba alina okwambala atya anti kati era ekyo kiddayo eri omukyala osobola omufuna ng'alina sitayiro ye gy'ayambala kubanga abeesinga ku mirandira gye gye yakulira maama yayambalanga atya bw'aba maama we yamukuza senga jjajja wonna kati otunuulira ono bw'ayambala n'omanya kati gwe naawe omusajja obeera ewammwe gye wava maama we yayambalanga atya baganda babawala bayambalanga batya nogamba n'omugamba mukwano nenkubaddeyo toli bwete but nze njagala oyambale bwoti you have to say it women are attracted to men who push them to be women ababa kugamba ng'omusajja apushinga omukazi ono abeere the best version of herself oba maama oba business woman baagala nnyo abasajja bwe nga pushinga kubeera better wife Oshegiye kati the moment wogamba nze owange bwente bwe namusanga muntu mukulu so gira nenga omusajja gwo setting okusinzira ku image kati katikiro tosaasanga mukazi we nga ayambadde oba kalegging mbabi kino
oshegeera kubanga aina okuprotectinga image ya bba. So kyogamba omukyala alina kwambala according to the status of the husband. Definitely. Wali olabeko babbi ng'ayambadde patra oshegeera ayambala suits oshegeera oba bitengi oba mishanana oshegeera omukazi atambulira mu line ya bbaawe kati gwe omusajja once you lose kasita losing focus egamba nti mukazi wange nze mulaba bwenti you have to tell nti nze mukazi wange njala ayambale bwati nze mukazi wange bwoba okimanyi teba dictating. No, omukazi yena omutuufu aba akimanyi omukazi omutuufu yena aba asuubira bbaawe okumugamba kikyayagala era omukazi bwabanga bamubuuliriwa bagamba wuliriza bbaawe kubanga you are protecting a man, you are serving a man. So kati tojja kujja okola ebyo because you are just a helper. You don't have that much power to make a decision. Oyina okujja kino ga mukama wange tukoze tutya oshegeera so oyina omanya position yo oshekati omusajja kasaluzinga position then omukazi going wrong going wrong nakola kyayagala that means fe tulaba gwe omusajja musiru tugamba oyo mukazi mufumbo oyo nti ye ani baawe yatomera abamundoza something okay like most people nga wagambye most people judge marriages according to how omukyala wo nga bwadressing. Yes. That's how people judge your marriage. Nenga osanga bawe neera asupportinga what the woman wears galaba yes je bali abasajja yenga amusupportinga naye kyo ino okumanya nti omukazi ebiseera ebisinga tawangala nnyo na musajja musiru abakazi tebagala basajja basiru they always support great men niyo nkubadde ayinza obeera naye awo for a time ng'abala ki ekiddako kikyenzizaako mbadde naye wano ne bwe nva wano eno nzirawa abakazi bwe bate babe always tabeera wantu nga tafunawo because women ayagala bino n'omusajja nga kubanga omusajja omukazi omusajja gw'ofuna ye respect gy'ofuna ewamu oshegera toswaziza bazadde bo you are representing your family kati abakazi abamu mulimu abamu nga bawa family zaabwe ekitiibwa naye nkubadde omusajja amwagala nnyo ng'ewabwe bamugamba toleeta lasita era amugamba weega tugende waffe enviiri zijjeeko oshegeera kasagaana bikoma kubanga talina bwakonvisinga waabwe kubanga ewaabwe baabagamba dda oshegeera nti toleeta wano omusajja omulaasi oshegeera kati bebintu bebiro kati omusajja yenna bw'oba tomanyi mukyala obutaba alina kwambala tovaayo ate kutugamba mbu ate omukazi taatakuwulize that means olemereddwa amaka kisegeeza you are not even fit kasita ovaayo mu public n'otugamba kino waste one oyina bazadde bo oyina baganda bo oyina kojja we have friends kisegeeza olina okubanga bino ebintu obimanyi before even getting there you know kubanga omanyi nti kino kyekiddako bana Brian enkube tukuba Mr. Hassan nga tumala badde nsaba tuweyo akatalekeka wetukulozinga ne show yaffe abasajja mwina kimanya nti bw'oba okimanyi nti oli eyo nga you are getting ready for marriage gezaako seekinga ku advice talk to professionals yogerako ne ku bantu abakulu boolaba they have really obeegomba mu bufumbo bwabwe they have a good image gye weegomba weebuuzeeko oshegeera okwebuuzaako tekitegeeza busiru but that is sign of knowledge kubanga once you believe nti olakinga knowledge ojja genda oginoonya amagezi muliro bwe guzikira ogenda wa naiba oshegeera naye kasoosirika eyo gwe neweefuula then kitegeeza ebivamu byonna bigenda kukunyiga so gwe oli eyo oli omukazi oba oli musajja bw'oba okimanyi nti oyagala bufumbo bulungi relationship ennungi have knowledge kuba buli kimu kiruningibwa ku knowledge. I always tell people knowledge is power in everything. So mbadde nsaba obaweeyo ku ka social media ko bakufollowing naye bakuchecking out. Yes fellas, my name is Shafiq aka Best Media. So following ku Instagram, Twitter, Instagram, TikTok, subscribe to my channel. Waliyo video endala ezisobola okuyamba ate era bwe oyagala jump efaananako bweti nze nzikola. This is Alpha Male. Nina n'endala nnyingi zibeerako signature ya Best Media wano. These jumpers are very good. Gwe musajja weeno gyetaaga tukola ne customized brand eyinza okuba oli wa hotel kyonna tusobola okuteerako design yonna gy'oyagala. Mukawedha nga kano kawedha foto gwoba osobola ofuna jacket. So gyetaaga jumper nungi. Don't go fornicating. Best Media ina wano jumper. Jangu ofune jumper. Ojja lwalira eyo woza cold weather. Ojja funira eyo ebirwadde. Jangu nkuwe jumper si ya bbeeyi ate munnaali. So kuntuukako ku mitimbagano gyange Best Media oba TikTok, Instagram, Telegram, everywhere ojja kuba omufuna. Yes.
era amanya n'eddoboozi nange nsigadde Mona ku Love Seat Show waneeno ku Brown Skin Events. Tubeebaza nnyo abali eyo UAE, Trinidad, California. There is Namubiru nkutumidde Jolly. Thank you for always posting our content. Abali Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda. Mwina mbeebaza okusubscribe nga n'okuwatchinga nga videos zaffe ku Brown Skin Events. Nsigadde nahurira Monica Omona nga bwe bampita. See you next time. Bye bye. Bye bye. See you. Enkuba kiki? Naye nga omutwe gwange guli halfway. Namu kamera guli crooked bwe guti. Buma. It is a reflection of you. Bwotyo bw'oli. Kati n'enkuba for example eyagala ki?